namusanga kwanza ebifo byawe by'amazima sibimanyi netwaye tugenda yanibaddenga up country nali ngenda alinganga yanibaddenga Sheeka ava mu Royal Family ati alina zoo alina mu empologoma actually nasangayo mwana mu Uganda nga alunda empologoma ayogera n'okwogera nazo kati onawe nga tugenda yo nasanga gayinga ku pump station bonna gwe yasanga Saymore ekiddako hafi ali atya wallahi namusanga then nesango binasanga abaana abalikola ku Doha International Airport abali mu kulongosa na kyao bonna bali banna Uganda bonna benasanga awo bwe bamala okumuza kibazako kyali kya hafi ani omulala gwe njagala okuzaaka bangi naye bamuduza sinja bajjukira buli time ne bonna benasanga ne gwe nasanga ku kisaawe ky'omupiira eky'eggwanga nyini awo nyini era omwana wa security gwe nasangawo yali mu Uganda nagamba loni banna Uganda abalala basatu bakaba bali bakola mu VIP yali akole no wansi abamule gye bayita naawe nkutumiddeko kale tujutandike endowooza kale bannange olunako olwejjo Uganda music industry yazzeemu vibe ebadde ludde okulabikako njagala okubaza Victoria University for this yes omanyi industry eno etambulira nnyo ku bukuubagano kyovala ebiseera ebisinga bwe tujja ne twogera amawulire olumu ag'okukuubagano omuntu ayagala emirembe lumu kimulumamuko naye eno industry abantu bamwe bemwagala gye bajja mu bwetyo bwetambula kyovala omuntu azinza okujja n'avuma somebody for no reason lwansonga ayagala wabeewo ekikola ki ekibeerawo so omuliro gwe mwaleese jjo gubadde gukyabulawo ekyokubiri ne gukomerawo mu gender ensirifu be bakyala so thank you so much so byatandise nga bwe byatandise mwabirabye naye ndowooza tugera tutandikira mu kuwanyisiganya ebigambo ebyaddala fe abaafuna omukisa okukubulyako ku mizigo nga nti oli atuula wali nga bwakuma akasigirike ng'ono bwakuuta akasepiki pata akazi b'ekibizigo waki bakuuta nnyo amasepiki Just for kwa gakutia wewe nene atali ya mizigo baga najikuta bwati najitunula namu bwati oya omukyala yaje kufumba abamuyonjo tukata nafuna kyakulya naye sifiya fira bwe kijja tsanga akasepechi nga kayonjo abana adebe wa kigambo ku kigambo soko otuwo okwanyisiganya ebigambo kubanga hizo kubanga yerabira lesoni zilize na mowa nga tutandika kati njagala mujjukizaako kyebona beno bato weeri eno bato teriiwo nti balaga nti nsobola okuyimba mukimanyiza asinga osogeera kyasi tuteekewo shokaddemu tukakube shogwe lwaki teyampandiikira hiiti ono wakabiri lwaki teyampandiikira ate ze nayimba kowa ziyimba ate ice cream kowa muyimba yenga ya hiiti nga lwaki tewampandiikira hiiti temunteeka mu bintu byammwe muzafalu batula ku tebo nakkirizika nti agenda kujja wano teri yamukaka saamuwalabula okuva ewuwo okutega okumuleeta wano nedda she has accepted the battle so let's stop talking nonsense akkiriza battle it's about to happen makagwe olyokanga nojja netwawula abalezi basajja feminist man ono mukyala aludde nga tafuna attention eno attention gyayagala basirika tudomuli namwe bakomezaawo mwewulira mutya kuleero ekibaddewo olwaleero singa saabadde wano eno attention madamu tewali gifunye mukwano you needed me for this to happen no honey bandikaseera muliriza nekasione n'omwendo gwe batamanyi akola ki akajjuza mukwano nawe genda weggezeewo ennaku bbiri I dare you sindi genda kusabana ennaku bbiri ogizeewo I dare you ekikulu oyogera n'abantu babataano abali okuwagira banange muliwa osigera anti naawe bweyogera nabo you're still talking to your fans I'm talking to mine twogera n'abawagizi baffe amaanyi tugalabira mu bantu si mu ŋŋambo osigera amaanyi gali mu bantu not in words kituufu era kyova olaba emyaka 10 abantu bansapootinze nga bakolerabira baabo abataano omukola we gubeera ewaka kasasira avaayo yonna gy'abeera nadda mu dduulu naye omukola we gugwa kasasira addayo nze mmaze temumalira budde masanga ekololo toyina kyosobola kati gwe bawala basobola sindi
wow byaddala nno tebalina muko kubigambo byaddala twabuzeemu awe ne Sheebah yazaali biwandiise yazza biwandiise kasuka gundi bwati kuba abakubanga tebiri written jajja biwandiise nga abiddinganye bwati yafaananya omwana twayindiyo yali HPF bamuyita Odongo ng'abeera musirifu bwati Odongo tayogera Odongo bagenda bayiwa amazzi futwawe mulawe mulangamu Odongo beyo twawe mulajja n'abikubaganyamu emirundi ebiri ngamaliza nga yatusinze kati ne Sheebah yakoze yaze n'abiteeka ku baago mulundi tebi evaporating gwe nolondako kimu oba oyagala bingi oba oyagala kimu I dare you now ekisooka observation y'abasinga bagamba nti Sheebah yabadde munyiivu nnyo which is right abamu ne bawa credit Cindy ti Cindy yabadde mukakkamu nnyo era abamu bagamba nti luno round 1 Cindy yakoze eki yagikubye yagiwangudde twagala nnyo olutalo ate nga tokaabye temuli kukaaba kati mu lutalo lwonna tosobola kugenda mu lutalo nga toli psychologically stable on my personal observation Sheebah wasn't ready for this week ewedde Sheebah yarishafulinga management ye era nebigambibwa nti Dirisa yamunyiga wadde Dirisa agamba akyalimu nekyo nekiriwo kirabikanga mulimu ebyali bikola ki mulimu ebintu ebirintano ebiri ewuwe ekyokubiri Sheebah nga tuzzeeyo kuwa gyava eno bato baali bagigaana nkuva ewa Jeff era ndowooza buli bwaddayo mu mansion ye Munyonyo ebigambo bya Jeff bikyatambulira mu bwongo obwo byonna bye yamugambanga embe kyonna ekyaleetedde Sheebah okukkiriza batten mulimu money issues asooka genda mu federation mukuba federation sente za federation ziri bwezi ziri probable zivaayo tezikola ki ategese Yolo festival talina bukakafu nti engeri mukubye mu federation munajje kololo diru ya bato weekola ki wejjira era kyobala bakugamba nti Sheebah yasinze okufuna sente Sheebah ali mu kino lwa sente obotegeera kubanga alabika sente azikola ki azeetaaga kakati Sheebah ekyabuusizza amaaso era nkigambe ne kwefwawo nti mu mbeera yonna Jeff kino takikkiririzamu era takyagala ne Sheebah yali alina okukwata Jeff n'amutuuza mu kati n'amugamba kati wakyali kyakkola namaze dosayininga ki empapula but I need you for this particular project kubanga mbali mu tiimu ya Sheebah tewali asobola mugamba kati Sheebah onyiize kubanga singa tugenda mu batten nga Sheebah munyiivu bagenda mukuba hands down kubanga ye munyiivu ate nga kinyiiza Sheebah kya buntu tubadde mu business eno nga tukola ffenna emyaka Cindy gy'okoledde ogimanyi ne tubadde n'emyaka 10 nga ffenna tukola ki tukola nkukubye hands down banga Sheebah akubye Cindy hands down nga buli omu asobola okufulumya oluyimba nga buli omu asobola okukola concerts Cindy kalina mu shows 2 Sheebah kalina mu shows nga mmeka ttaano nga zonna ziri successful kitegeeza mukubye hands down kakati bamaze oku how do you and me to someone who has not been kati amaze okumukuba ate muleeta obunnya kati kino muleese obunnya ku last moment ng'omukazi mbadde mumukuba kati bwe busungu ate nga mumuleeta mumulaga amusinga ninga tubadde tugenze mu free and fair business abadde amukuba kubanga ekikola music kwe kufumya exactly and that is the point Cindy gyayogererako obaddewo ng'oli active tetuganye mbadde ndi musirifu tugende mu bunya naye nagamba nga tunagenda mu bunya mu open play kibadde kitya and yes and also Ugandans bambi are not being fair to her to openly they tell her toyina ndongo kwana tugenda omanyi kati wamba Uganda bikicho nekibakola tuleeta olimba lwa Cindy n'olwa Sheebah Cindy naggwayo Sheebah n'asigala nga aleeta ne baleeta akantu kamukale tumulinde mu live kitegeeza omukazi temumwadde mu kisa kati obusungu bwa Sheebah bwa buntu naye yeetaagayo omuntu asobola omugamba kati Sheebah onyiize Sheebah ekyo kyo weetaagisa obusungu actually I was watching that show and as nadde mulaba ngali too emotional ate nze kiringa nze saagala kuyomba na muntu kiri kyabadde ngamba eri emaaso nadde ngamba abantu abali sarcastic balinga Cindy
ye mutu govuma naseka ye mutu go no sibe mitafu yena kulaga nti fesi eri okay era yagamimya okay imala statement she said obutegera ye ali ready ndi okay yachima agenda mu bunya oyo mu Germany agenda mukubira mu bunya kati yaga mugambi oba oli wa mind tugende mu bunya ne oli yaga tubadde mu open play okozo otya mu open play inacho okoliddeyo wacho numba mu bunya kati awo nga tuvuddewo abaleni wenjagala okwebaza Sindi webale kwetegeka bulungi n'akasemba Sindi omulamu mukazi mugezi wume yo mugiraba wume ebbanga lyemazewo ekyusiza abakulembeze tabamanyi muwendo Sindi abaddewo ne mumuvuganya n'akuba bamuvuganya okukakkananga manisuru kati ya mumyuka oyo omukazi mugezi bwe kituuka mu groups eziri organized wano Sheebaholics bye bamu kubasinga ne Sindi yasinzizza Sheebah abantu awo Chabadde chebana badde batunuza kamera mugundi nempula nga mani gape nze njalo kugamba Sindi yazenga atayina abantu namana ayingiza ababoda oyo mukazi mugezi it's not a mistake so kungamba nti bona abayingidde oluvanyuma bona nti babadde ba Sindi tekisoboka ne ye mugezi Sheebah kite yakitegedde ye timu gye nkugambye wali so kompaba amawulire mutembeyi